UPDF structure okugikola nalimu inze ngani on behalf of General Kayihura yalina okubeeramu n'akuba essimu ng'ali ku disarmament n'agamba let Gita attend for me sebo nali munene Gita mbererewo nze nali mu net ya kazini Lakala Nakibasi chief of staff ne Kayihura abantu aba nga ndi munene ate nga nzikirirwa otambula wonna mu magye ga Uganda. Whenever there is a problem, I go there. Research, nkola gwange, nze nenvaawo. Nobisanga nga biri mu maaso ga president. Bana Uganda nsoka nebaza mukulu Kisubi, ofuddeyo okulaba nti nno oyimiridde kubanga tugenda kumalako mwaka. Singa biwali okola nga byali bikyamu, singa oli kitalya. Naye ofuddeyo okuyimirizawo mu kutugwa UG update. Kitegeeza oyina ebintu bibiri mu kifo kino. Ofuddeyo okunoonya nnyo abantu ofune ebyafaayo byanjaba okyaziza bamukulu Babu juzi ndabyo okyazizza Luutu n'ayogera naye era waliwo agamba nti oyo Luutu bye bitusibyeko mu 7 olaba naye ng'olaba wano leka mbabuulye kamera eno yagambye erozize ekisajja ekyo kyovulaba nti ebiso byaziba olidde kati nolaba abantu era naffe nga bwe tuwogera wano ne bagamba gwe Gita mwawerekera akasajja mwe mwayita olumbe wano twayita lumbe eki olidde Museveni teyajja yekka Museveni yajja n'abantu bangi Bakasaka tebaali baganda be Bakyandi tebaali baganda be Babutime Bamanya Musega naye nabo kati waliwo we batuuse ne bagamba tusirise nnyo kuba nalabye Honorable Afande Amanya Musega yatabukidde akakiiko ku biru ze bagala okufulumya olidde ng'olaba nti mukambwe nnyo n'alaba nti nno kati tuve mu byensuko eggwanga likula ate mulinga abagamba tujja direka wabi bye tubaga constitution gye babaga eyo yegenda okufuga abantu abalala generation ezikola ki ezitambula kitegeeza tulina otabukamu muleme kugamba nti let us pass no objection ebyo manyina kuzono nsoma no objection yatabuse ningamba sebo kati mukulu Mwanya Musega oli kumulamwa nolwekyo mukulu Kisubi olese point ya NRA PRA abantu bawira UFF owira Foronasa kakati nja tutandikire ku Foronasa Foronasa etandika etya Foronasa ejaddi Foronasa eruwa wetwogera mukulu Kisubi Foronasa echa existing weri mbalaba olira ne chairman waabwe wali ngachi kwegamba ekintu ekyo kati nzawo mbatsi bitegere amagye gobote UNRA yavaawo kubanga twagijjawo mu magye gobote mwali mu UD Uganda Defense yavaawo mu magye gobote mwali mu milisia okusinga esingamu basoga n'obutayimbwa abo baba training nga bolaba bero DU kukuuma byalo lwaki kituteeka konti era basoga anti abali basingamu kubanga bamuzaale babamuwaayira baali bangi nze nabalaba kambe yagikulirako osanga yaliko musoga teyali musoga naye batraininga nnyo mu busoga abaana baki ba milisia naye yaliwo ngera bagamba oyo naye nga namba weeri nga bolaba magye LDU muli musimanyi NRA muli musimanyi Auxiliary Forces bano bakuumente mwebali bafuna salary olidde naye ng'osanga UPDF list noga this one abo bali wansi eno UPDF eno category mweziri naye they are there kati gwe nosanga abasajja bali bakuuma nte kalamoja nogamba agoma je kiki ekyo ngate uniform naye nga nabo balina category bakola ki mwe babalibwa nolwekyo ebintu byawano okuva mu 8 okuva mu 7 mu 1 kubanga kati twaga tutambule tulage abantu kyajja kitya kyakomawa era president Museveni waba ayogera waliwo weyeyagalira nnyo n'agamba Foronasa nze mundaba naye ndi Foronasa ogamba toli Foronasa mbadde mmanyi ebintu bya Tanzania mwajja Kamini mwali pressure group ate bamwali Foronasa ate lwaki mwajjanga muri UNRF Uganda National Liberation Front
ne mutuuka wano aka front ne mukajjako ne mugamba UNLA Uganda National Liberation Army ejje ly'abanunuzi UNLA olaba ndozo olaba ebintu bijja kubanga tuzze n'ebintu bingi awo owira UA owira biki KKR abandi bagamba ate wali mu UA ate kati ogambe NRA ate UPDF ate biki kati eyo nebera Fronasa ngeringa pressure group okulaba ntujjako ki amin era President Museveni bwe yava wano nga baddusizza Obote mu 71 bwe yatuuka Tanzania yeti yatuula naye gali amagye gali ag'Obote babazi Olalokero Boyito Ojoko baani bonna bo baatuula wali ne bagamba twagala kuddayo waka naye tuzzeeyo tutya kuba nyinza okuga nti abasajja batambuza bigere okuva wano okimanyi ekyo okutuukawo Tanzania kati Basil Olokero yali akoira Special Force ensambya wano mamuyinza okulaba ne Special Force gye mulaba kati ne mulowooza nayo kweyubula beyubula bweyubuzi naye nga byaliwo Special Force yali ebeera nsambya amatwale gaabwe gayiruddawa ng'agikulira Basil Olokero Tito Okero Lutwa eyaliko ne president era kati bw'omwogerako n'omuntu yesiwa yali president bo bamanyi bya president kujjako Obote yali akoira mechanized regiment Masaka Tito Okero Lutwa Basil Olokero bitanka byonna biri wansi we bikifaalu tubita bikifaalu olira kakati Amini ajjako Obote bwajjako Obote amagye ne gagamba abacholi ne bagamba oyo musajja ava West Nile ayina ba Mariamu ayina ba Rufadulu ayina ba Balawa ayina ba Hussein Malera ayina baani ate abamu Bakongo kakati fa abacholi avuddeko mulango tagenda kutusala olaba obukyayi olaba webuva ne bagamba nti tusigala Basil Olokero Tito Okero Lutwa Gundi anyo Gandison Toko simanyi baani ne bagamba wano kutambula sebo batambuze kye ne bayita mu bikajjo byekakira bakatized ne basanga amaato ku nnyanja abadde omujasi w'eggwanga ali mu lyato etali ya yingini enkasi owe mundu bazi kwekawa oba kati bamanyi eri bagenda bakwatanga baki ba exailes ndoze mundu baba asula mu mazzi enkasi kwa tebiseera ebyo omujasi nga taba nalwerwa civilian uniform tolaba wano nga tujja okukwata Kampala abantu bakyusa uniform mbwedde ku bikukujju naye nga amadowadowa go gasigala gakola ki ne bagamba musajja wuuyo n'ekipiira emisinde omujasi w'eggwanga odduka misinde era yakugoba ebintu bikoze eki bitabuse naawo Fronasa bwe batuka Tanzania era muzeeyi owulira nnyo yeyagalira nnyo mu mbaala omwo ayogera Lwakaaka ayogera Bumbo ayogera Busiya ayogera Simen Namataala ayogera biki Busaano naluyo awo waliwo yasulanga waggulu awo olide era ne Bumbo ne bamukwatako nga yeeyita mwana wa ssomero mu Bugisu eyo mu Bugisu Bumbo ova Magale nga yeeyita mwana wa ssomero nga ayina ekisawo ebisawo biri bisatu ekimu kirimu amayinja ebibiri birimu emmundu kakati ekyam yagwa ku bano bero DU ba security begombolola awo Bombo ne bagamba naye mmwe bantu kyekinga wano kubanga muno mwaffe mulimu abayeekera ekyo omukisa omulungi basooka ku kyekinga kisawo kyalimu amayinja nga beeyita waliwo bana basoma ensozi amayinja ago baba beeta geology balina we bakiyita geologist ng'okangambye oyongeddeko list list akati muzeeyi Museveni mu magezi ge n'agamba ne baga we have come from London we are tukola research ku mayinja era luno lusozi eregoni kwagamba muzeeyi olaba nti yali mugezigezi ng'omwana w'omusota kati ne babagamba naye kakati obuzibu obuli mu kitundu kino mulimu obuyeekera obudde bugenze nga mwambuka ku lusozi mwandisuze waliwo kampu ya forest awo mugende mwebake kati eyo Fronasa mulimu abasajja owira ayogera nnyo Masete Yikuya ayogera nnyo baba Kabulo
ayogera nnyo abasajja baani mulimu abasajja b'eyembaale ebusiya anti kati ye network kati ebusiya wali omusajja bamuyitanga Omongini oyo naye amwoyogerezaamu nnyo olunaku lumu lwe bamugwako nga baagala omukwata n'agwa mu mwalo ogwo ogwawula Uganda naki ne Kenya n'addukira mu mazzi n'abuuka n'awona ye buli wamu yawonanga naye Namatala awo yawona kati n'Ebumba ojjukira yawona olira kati ate era Ebumba awo bamukwata ogwokubiri ng'ayambadde uniform ye n'agamba mwana wa ssomero ne bamusiba ku kagombolola awo bwe twatuuka Ebumba awo uniform y'essomero ng'ayeekera nga ye mwana wa ssomero kati bamukwata bamuteeka mu kakomera kubanga n'oli omuzeeyi eyamutaasa omusirikale yali ebiseera byamuwayo kamunye 2 omutaasa kati n'abagamba banaye nsuze mu kkomera muno naye nze nva mu Western naye tunywa kataaba mbadde nsaba ngende wali nfuneyo kaliro kati omusirikale ngeji yali amulabyawo abadde mu kakomera awo talina buzibu n'amugamba ennyumba yiri genda wali oyo teyakaliro okoleze taabawo muzeeyi bwe yagenda bw'ati yagamba gwe seraba nga musiru nga ggwe n'apuluka yadduka misinde n'ayita omunaddo kati waggulu kasozi wali omukazi baali bamuyita Maama Kyama bamaama Kyama tebali Luweero wokka sebo bangi bansobedde Maama Kyama kati giyadduka otuuka n'agamba temutabani kiki nti babadde bankutte ndi ne banno babadde wano era beekweseeyo mu nsozi tebamanyi wa gy'oli ne baddamu ne bakwata olwawa nga bayitayo kitale ne bakola olusozi ne basomoka kakati muzeeyi n'ono n'aluwona olidde kwegamba najja ng'atambula bw'atyo eyo Foronasa kati bajja okuwamba ne beegatta kakati Nyerere omugezi Nyerere n'abagamba njala mugeni muggyeko Amini naye Amini mbadde sagala mumuggyeko naye njala mulage nti ffe tulijje ate anjooga nnyo nga nze Nyerere banjagala nkuba Amini paka Masaka mulage nti taddangamu kumanyira abantu amukuba okuva ku boda paka Masaka kati ne bagamba ne bakola ekyo ne bakuba kubanga yalina zino zibbye mu Fort Gundi Balarozi yatazirina wa mu East Africa baite wali mundu neji yali mu nsinda n'afunayo mundu ezi ba machinery ne bajje Tanzania ne bagamba tukubira omusajjo ne bakuba ne bakasukira Masaka ndozo laba ye tawuni wano Masaka pakwaki bagisanyalaza bye bitundu ebyasingo Masaka bazimbye enzimbe olidde Masaka yabona nnyo ku majje ga Tanzania kakati bazze basonze Museveni n'agamba kakati bwe banga chances zedda Uganda nina okwambala uniform olira ngende ng'omulwanyi kubanga bino tujja tuukeyo basajja bagambe nti owaayi abaani abali ku front fe tusigade mabiga tulinda kugenda mu ntebe n'abalala ne beegattako n'abalala ne beegattako ba Israel Mayenga abo abalaba bonna Foronasa kyenkugana Foronasa ekyaliwo ate abasajja mwebali waliwo omusajja gwe bayita wano Evelyn simanyirire Evelyn Matovu mwali Babakali weebali baani weebali kati omukyala Bananuka omulaba wali mu akayivuza NRA taata we yali wa Foronasa kati muzeeyi olaba plantinga Foronasa era oli agamba nze sebo siriwo NRM kati naye ndi waki Foronasa ekyaliwo esaawa zino balina ekibiina kyabwe wano afande General Collector RO 0018 yakikulira kiba kitegeeza akasimu akakwata n'akubira leader Your Excellency Chairman Foronasa tukusangeko lwaki tuleeyo twogere ku nsonga zaffe wantulaba wawabye muzeeyi tabawuliriza kubanga kiri kyawuliriza munnange eyo Foronasa kati bwe nganti Foronasa yevaamu bino byonna olidde kakati nga bajja 78 79 ndoza ne bajjako Amini 79 bwe bajjako Amini eyajja wano n'alangirira omumanyi gwe bagamba genda oyogere bino yali ani omugenzi Brigadier David Oyite Ojoko n'alumba Radio Uganda naye nga si yeereese wano nti serefu yali akulira ki ensambya yoyo Baziriyo lalokero kati Oyite Ojoko baali bamuwadde obwambasada ebungereza eyo gyava n'amanya nti eno byatabuse ate eri oba okyakola yasibira Tanzania
n'abeegattako. Okay. Kakati bamutaddemu ebyokwogera. Genda ku Radio Uganda. Oyogere bino na bino toyogera bibyo. Stay safe. The situation is now okay. Uganda National Liberation Army is now on control. Everything will be okay. Ha nayo. Munna Uganda abakwekizayo. Seba abagamba bana Uganda ntichi. Mubere ka bamukwase ki. Munnaye biwedde. Kampala bagikutte. Esawe tutambulira mu UNRF. Uganda National Liberation Front. Kugane nabo okawira ogamba tufunya abanunuzi ekyambalo kyaliwa ne kya Tanzania nga kyebesaze bonna kati kiri ekyamini kivuddewo ensi ya Uganda ne tuli ku kyambalo kya Tanzania kati kya Tanzania kyekikola wano balaba Major General Musuguli 110 ziri wano zeetala zonna ziriko bu camouflage zirabikangako wano tanka zonna ziyitawo zonna ziriko camouflage bagamba ate zino nti z'abanunuzi sebo babeera wano emyaka ena nga bafuga bakulembera bafuga kukulembera bakulembera okufuga n'okulembera kulembera ndoza kwe fuga kulalo polisi ya Uganda ngeyo yatwalibwa amajege Tanzania beba controller Major General Musuguli radio set zaina a communicating direct ne Nyerere kati Nyerere yalinga yafuga ki Uganda naye nga nabali webali ba Museveni bali yawo balule bali yawo era kyo bulaba obufuzi olaba abantu emitwe giri wali nti ono binayisa ono lule naye nga bonna bali kuli moti yani ya Nyerere era lule bwe yaleta zontowe nakummeka vaako binayisa naye bamuteka bamujjana kuwala jimusajja ne basitula wewe president lewe president namna gani wewe wacha lule ndi we twende mtebe huko ne bagenda bayimiriza omusajja ne bamugwa from today onwards mbere yo Muzei Mayenga ajinyumya maje omuntu bamutande kuba president na imitutu ja mundu je jimuliko from today this is you want ebe tsana agamba ntya nze binayisa mbadde president gwe naye tebyamugendera bulungi naye ne bajjako obote baba bali yawo nti ali busenyi anti bululu akomyewo yasigalayo round eyokubiri akomyewo okujja wano anti UPC bichi bwemba mukkiriza era nga bano bannange ba supporter be balina kugamba nti leader waffe ki ngomusajja ayimira mu UPC solo tuli muki tuyingide kina UNRF kyali UNRF eje beba UNRF nge bikyali awo kulonda bichi kati ba forminze eje liyitibwe Uganda National Liberation Army dili abadili abanunuzi kati jeri ya UNRA kitegeeza bwe batuka mu UNRA ebizu bitandika okujja kati omukulu General Museveni saa zino bagamba kati ontumukoledde ki bamulondo okuba defense minister ngabo labo boss ofumbi ngabo walaba mama mbabazi ngabo walaba n'abalabo nakati abagenze bafuga mu defense bwe bakimuwa bamaze okugaba ennamba za UNRA kubanga bayite balina nnamba amaje gafunye namba ba Jafane Chihanda abo bakashaka ba Peko Sukutesa ba Eritu Mwine ba Katumba Wamala ba Chiyengo bani obota agamba Lwejema ne Kagame bana Rwanda temugazane bawe nama ndozola bakati grudges zitandika abasajja abalwanye kuva Tanzania mutanso basosola Museveni agamba you see azeba tandise bizo olaba na ekenyire ya mwogera batanse byabana Rwanda ate mulese tribalism kali Museveni kimuyingira wano manye ne Tanzania yo wali yera grudges ezaliyo yenga foronasa man bamwe ebityebi yali amanya ajja kuba top bagambe foronasa lule Musaili Mayengo bamwe entebezi mu kifoki se nagamba ate narwana tulibekizairizi tudeyeka ne bajjanga kimuli wano ate atuusa bamwadde ekya defense ate bamugamba abasajja be abali mu foronasa bamugamba abo banarwanda batutandise kati tegeeza ndi kubwa defense naye waliwo embiranye olida munayi Museveni ng'afuga wano ng'afuga defense asula kololo okumbi n'ennyumba y'obote ate niko kuwira obumulumulu awira obumulumulu awire eŋŋambo kwesimbawo kutuusa bayingidde mu politics
Museveni agamba UPM ng'ekyampuuga zevudde mu Nuupu Kyagulanyi simutegeera muyadde muganda munnange Obote ye menta wange nze UPM. Museveni yesimbye ku taata we kubanga oli taata kituufu era ndaba waliwo yali Entebbe mu corona n'agamba n'atulaga amawulire. You see this news Agassi ono Agassi mulaba abasajja bano emitwe gino mugiraba ono Julius Nyerere ono Muzeeyi Obote ono Muzeeyi Kinyatta East Africa okuyimira kwayo abo era President Museveni Obote yadde amwogerako bikibi kyakimanyi nti Obote yalinga taata we baye menta we holiday mubasindikira ebigambo ebikambe yes yayinzo tayo okusinga Amini oyo Amini ye ayinza n'okugamba nti omulambo bagende baguje Saudi Arabia naye Obote ayogera bitonto naawo Obote yes ebyo webiri ebya propaganda nothing to do bwe bufuzi naye nga yesimba ku UPM bayingidde akalulu president omusajja defense minister akalulu akanonyeza mu uniform oluusi byambalo bya UPM achali musirikale defense minister yakola oba King's Rifle wae bintu bino bizibu byonna kubanga nze nali muri kodizi wakati oyinza okubuuza nali muri kodizi nga file z'abo officers zonna nzibeera ku wali abakola amagye g'Obote bakatumba wamala ngero osanga files eya UNRA n'eyaki n'eya NRA eya Muzeeyi eryeji NRA olidde kakati awo nze njogera with proof so yali mu uniform yenga akwera mu uniform nga minister naye ekitali kibi kubanga kati okuva e Tanzania baba ave Tanzania bonna bagirana mu uniform omwayiru akasisi era okimanyi nti kano mejo ba meja baba promoting nga simanyi Israeli Mayengo meja owekitiibwa Israeli Mayengo bracket meja onalale nesimanyo bayina pistol simanyi ajaji kulagako lumu pistol muntu yenna asobola waliwo eri gye bakuwase bubo anti Furonasa kyenkugamba nti Furonasa teggwayo wali neri Furonasa teggwayo ezajje no kasiri eggwanga kakati luvo tujja ebyobululu biganye President Museveni ekyamleetera obuzibu atandise okuwire mu kampeni mate yamanya bingi nnyo ne agenda y'Obote n'amanya kakati Obote agenda kulya akalulu abbi agenda kubba akasemwogere bw'akabba nze Museveni ndagawa yali alina okuddayo kwekizayo wanga yabogeddeko dda ntemubawa namba kakati bagwira batandise ekyabannalwanda kakati Obote bwe yakubanga campaign ng'agamba Museveni is not a Ugandan naawo mugenda kumulonda ngaani antu ne bagamba katola ba divide ezo be bantu bana bateekayo ebibiina omuntu bwakola ekibiina yesu okukola ebibiina tuyinza okuba n'ebibiina 100 naye what is agenda kulongoosa biganye naye olaba buli omu ngenda Ntebe ngenda kujjako Museveni olidde bonna agenda ya kujjako Museveni bonna ate eno gye batandikire ne wansi ku grassroots kwawula yawula bo bagamba kabasooke bakole ekyo nti ebirala binaagoberera kwawula yawula naye ne beerabira Museveni bwe yava mu nsiko yajja ne baani ye baluwa amanya abantu balooza tetuliyo ffe tulaba nonsense yonna akolebwa mu Uganda naye tutunudde abaana gye baliyo bakambwe nnyo naye bagamba kasooke tubeere patience kati babula vulugu oyo bagamba tuddayo mu tribalism tuddayo kitegeeza kati gita abaana bazadde mukaaga abona bajja kukwata amafumu kubanga nonsense gwe baleeta abantu bagenda kuddamu baffe ate ffe abeeruwero twageza twalozaako okiwera mukulu kisubi kulira bulungi akati President Museveni atandise okutya Obote yalowooza baali basula kololo agambye nze wano sijja kusobolawo kansenguke agenze mu nnyumba ya mukoddomi we Kazoola Emakindi ndowooza muganda wa mama Janet akampinze awo meeting zituula eyo mu mpola Lwejema Kagame Sale mpola Obote ataddewo trick egamba bakwate Museveni
olaba Kyagulanyi bamukwate Kyagulanyi oyo bamukwate Kyagulanyi mukwata waaki ndozo olaba so Kyagulanyi webisere divide and rule okubeera mu bufuzi naye nga toli contented nti nfuga ggwanga naye nga ati otyayo gita eriyo gita gita liyo n'atusiisa abasiisa ki wuliriza gita mukole dialogue gita obuzibu ki okiwulira ebyo biggwe kubanga kusaawe weebuuza muzeeyi lwaki yakola dialogue n'obote ate yali muntu we munene ala nnyo yali akola mu ofiisi ye bagenze Tanzania bonna balya kawunga bawambye gavumenti wamu era Foronasa ye yawamba ne kina UNRF bazwe bamuwadde ekya minister defense obote yamuwadde kakati okwawukana kujja kutya tribalism bukyayi bwa bukabira bwaki bwa tribe socialism kakati Museveni agamba kati mumanyi byempulira nakinaki bana abasajja bagenda kutta aba western Ruma zitandise olidde Museveni bamukutawe Makindye oba yafuuka pusi ne batemuruka bakwata nkalu olwo n'alubuuka ekireka teyawona yafuuka pusi naye baatuma ojooko tojjukira omusajja oli yatunyumiza embuuka gye yagibuukamu baatuma ojooko ng'ate amumanyi anti kati bayinza okutuma mugende mukwate ejjita naye ng'ebatumye baga n'ejjita yaani ku kamera gwe balaba mulala ate n'ejjita gwe balaba ku street mulala kakati baga ne tusiyeye tulabye president bamulimba ti muzeeyo yayogera si jjita yafa era muzeeyo n'amanya nti ki naye n'agamba but there is a doubt that boy is still alive muzeeyo era amanyi nti jjita muki mulamu omuyika tebamulimba n'agamba one day I will get jjita gwe mugamba nti yafa ndabe ghost ekyo kiri awo kati ekire kati yalusomoka ne bamuvujyawo mama Janet musajja bamukutte wali aliwa nti kire bamutuzizzaawo ku ttaka nti Museveni nti ali ku ttaka wali atudde ku ttaka basajja bamusazeeko era singa bakolamu zonto ndowooza obulamu bwali bukomaawo musajja yanikubye ekyasaawo nga tumewa mujinga iwestana Salimu Sale Rubereza simanyi bani kinoza ka group kaboko nokalaba kalumbyewo kati vita oda nejja oba yava wani bazi oba bani nti muwache mujama ne bamulirizinga Museveni amanya nti kati waliwo okufa bwe sikola bwe nebwente ekiddako kubula ku basajja bano ekireka yali release oba bajja ne bakuba basale baali sichuwingao ne batekawo embeera ne balubereza ne bagamba no kwani mnamkamata amefanya nini holiday by chance la same bali sichuwingao situation muzee nabaga mubirabye kati ndoza mulabye kati lutalo tebakomye ku olwo Salim Sale bamukutte Moroto Fremu cases yabbe sweater saba novunda nze nayogera bya ghost mu maje bantekako tourism njogedde ku kintu ekizibwe nnyo nenga empewo mu maje ine mundu kati tourism yafiira wanange mbalopo omusango kakati Museveni naga kakati kye nokola inokunoonya bakapo bange aba westana tugende mu nsuku abana mpuliriza mu mpulirize abagala osigala masanyalaze musigale masanyalaze naye namwe mujja kutuyamba eno jemuli na yenze buli alaba nti nno akkiriza bamusaleko omutwe sigala nete wejjusa balumumba ne bagamba bakihande bayikondere bakyakabaale simanyi baani ani eritumwine balubereza baani bagamba sebe byoyogira birala tugenda Lutaya yagwamu lugwe gendo letero letu senguke aliyesanga tena Lutayo na bachi we panda gali Lutaya na lugwe era Lutaya agamba Musajja ngamba wali ndaba sajja bava mu kiyumba wansi bava kuteesa wabichi ze simanyi nze bantu malole samanya misoni naye sebongira bwe nti nkyayimiddaawo n'ebisumuluzo tena Lutayo na bachi we panda gali Lugoba yagenda yagamba basi yatuvuga tulagawa abagamye nnyo mmotoka egenda senguka vuga ate yavuga yatula mabega balonda musajja mulala yakola mu transport mitala gondi MTO yene bamuze mabega Kyakabaale ye yatula Museveni mabega n'amajege lwejema mabega eri tumwine tula wali maaso n'amaaso ga abiri atunula naye yenga amanyi tulagawa misoni kuba kabamba
lugobeta manyi olaba misoni z'obuyekera kakati bazzemu mentalite ya foronasa tukole obuyekera bana basije twabagamba dda twali tulina okuwamba Kampala kati ye muzeeyi yali Tanzania nga ye plan ye tulina okuwamba kubanga n'abaali batiddwa baali bangi ekyamboga wonna abafiira omwo balwaheru baani bebakubakuba bakazi moto bampiima baani abantu baali basse bangi kati muzeeyi ngulaba tayinza kukola ki kuguma bayingidde kabamba baba oluwero kati batuuka eruwero bagamba bo nti ogenda mu nsiko yali plan ya Lule era Lule nga yekyamaani gwe balonda era ng'ekibiina ebiseera ebyo CNRA nga bakiyita UFF Uganda Freedom Fighters olaba UFF Uganda tekabulako naye nja nnyo owuliriza obuntu obwo bwe bapangapangawo obwo kino ekibiina bakiyita batya kino bakiyita Democratic Alliance Democratic olaba kati oli awulawula nti nze ate National Unity ngivuddemu kati ngenze mu diplomatic democracy kati erina National ki Unity Platform kati omuntu akagambo kakayinza omusikiriza n'agamba kati owulidde Uganda Freedom Fighters ate bano ate nga badde nga bamirembe ennyo bano kati eri UNLA Uganda National Liberation Army banunuzi kitegeeze nti bayinza okuddayo Tanzania banunula bantu bakweyubula bo bajja kununula Lule bwafa muzeeyi n'akwata ekitambaa n'asangula amaziga chairman yakoze eki agenzi afudde naye kakati ani agenda okuba chairman nze sagala bya bufuzi naye tulina okulwana bwe tulituuka e Kampala tulina okuwa obufuzi semwogerere abasajja bamusimbye amaaso be bati ayogera ekibiina nekikyuka Popular Resistance Army PRA kiva mu UFF UPM tujivuddemu tuti UPM yasigalirayo bano bagundi bakulani makalema baani abo basigalino babakuba miggo bagambe ekyo ekibira kyali kyabatuju ekya UPM nupu ye nupu yebiseera ebyo hani UPM balumbye makeere eyo bakube kujja abaana biki kati bano ba youth winga balonda bambiralo bambuga baani abo bajeti mwebaze nabo bibasobedde makerere nalimanyi nti bwova mu UPM tudda mu PRA mujitachi ate kiri kya kibiina kya buyekera kyakulwana PRA UPM yafiiraawo pozi PRA ekyo kya UPM kyo kyali kibiina toyina oyinza kusanga lugoye lwa UPM kyalina uniform kyalina t-shirt naye saawa zino juzi nalayo bajje t-shirt za Billy Ebowa eyafa owagana musimusumba naye esaawa zino munaito olugoye lwa UPM Museveni amwe motoka atoli omukyala alina olugoye nze ngenda nti nze ngenda kola mu esaati tujja zikoyiramu wano kata kakati UPM yafiiraawo teri ajogerako nakati n'ebigendera byayo ne manifesto yaayo teri ayinza gikomyawo unity and peace and leadership new lisimanyi leadership teri akyogerako yakomaawo Lugunda tayinza kuvaayo nakulumwona lebo n'agamba naye UPM yafeeruwa bakive jinja bonna abaali abaforonasa bafudde bakoze eki baweddewo kakati batambulira mu PRA recruitment zigenda mu maaso awo zigenda mu maaso otalwe tuliko kujjako oboti FF evuddewo PRA kati yeriwo PRA buyekera PRA bwebera ne bagana ye wachi PRA yachi bagenze Nairobi bateba mama mbabazi batudde bateseza bagambya bagambya ateche popular tekijja kubabe tugamba popular tekivuga bulungi tulete National Resistance Army with a movement National Resistance Movement ekalamu terumye bano basirikale bali babya bufuzi ruling party ne military wing luite kyali wo ku UFF PRA tekyaliwo kati bafominze ki ebibiina ebi batandise okubala government amaje amalwanyi bapirika bajita
bakyaligonza ne ba technocrats ba Lumumba basale bani ne wabewo ne movement ba Mzee Kigongo eyo movement Gertrude Njuba movement Zizinga movement Amanya Musega movement Butime movement ndozo olaba amama mbabaze Nairobi banga bali babayitanga ba external wing movement beba plan eri mayengo yaliyo mu Foronasa na najino ya kitambulamu ya kirimu bonna bali Foronasa yali ekyakola anti katubadde tuzemu tuli mu NRM kati ba Perezi Kananwire Winnie Byanyima NRM etimu yali awo nga nene abantu abalanga batambira mimotoka bya mafuta amunda nenge mundu bazikwatidde muri gola mamuka ya mafuta kuyitako simagola chovula Mzee alwanyisa URA oyira simago to mind wachi bye twakola binje biyitamu smuggling bingi mundu bichi bomu bichi gola mamuka ya mafuta ye toto egenze obavawa enamba bataddeko tubatize enamba nti kuliko yezaire ndoze twa so babe genda kusibira katale ka mess kitu ejjuddemu so NRA eruma kati bwoyingira obuyekera oliwe NRA resistance army to resist obo fafa na ingo kozechi resist kuguguba NRM National Resistance Army ekibina we ekiri gwe mpuga jangu tojja kukijjawo se Museveni ne bwafa leero NRM enkola ki abamba gamba wekoma anti propaganda ye kadala tuddayo kati wali abasinga bagamba tuddayo wali mukulu kisubi kadala politics Museveni bwafa NRM tadwonga ali strong walono musajja we butaleje bamuyitani Dombo abasajja bawulira Dombo lwalinya kuzito owiro musajja kati onalebo tugamba Dombo Anite Mongo NRM would stay mama nabanja majegere we NRM would stay naye Mzee bwatuuke nte bagane mbadde ku ground naye mpulidde bingi kyeka temukola bantu mmwe munnimba wano sentence weereza nte zikola kyovula kati asazeewo naga kangende ku ground baliwa abalunzi akantu kakano sente za Paris model tezituuka PDM tezituuka kakati Mzee bwababuli kimu yakikola what do you expect so bwe NRM bwetandika olutulaba ejje litandika kati je ejje erya NRA eryaba yekera siriya government organization yalyo munsike beretia yali etya the organization yesko kati Salimu Saleba mazo mutolose moroto Jeno Katumba mutoloseza nejjora mugume general ali bamusibide kubachi sweater framed cases over liguona oizo sanga fire ya sweater ngategenda namo sweater ya my coat togenda yosebu sweater what is the case framed allegate stolen sweater of the army military clothes yabbe sweater ogo treason nenga webuze sweater Salimu Salata ava moroto kiki ne bamubbayo ayingidde ensko kati baforminga bagambye kati ye yasanga Salimu Salata agenda okujja mu nsonga asanga koi bazitanga koi koi kitegeeza botuba ne battalion tuba n'ebibinja ebibeera mu battalion eyo gitamusokeze unit commander of first battalion neni na kois ezo ze zinkoera emirimu kyekizinfula kikyendi wezitali sebo kano yange teina agenda kulunda mapapali kati koyi zilize ezasooka ne bateka koyi Rwamata ne bateka koyi Bukomero ne bateka koyi wa kale kyava mu koyi ne bagamba naye waliwo abasajja abali abazire nnyo Mzee yabireeta nagamba waliwo kabaka wa Egypt Abdul Nasser yali musajja muzibu nnyo kisegeza buli anabira mu Abdul Nasser naye mukambwe nnyo alya n'ennumba Chaligonza Abdul Nasser ne biruma waliwo musajja omulala simanyi nsi eki Nkuruma yali muki Kwame Nkuruma Ghana gundi Kihande Nkuruma
waliwo omusajja yali muzibunye bunyoleeyo ng'alya n'amafumu n'agameketa n'alya n'omuliro kabalega kabalega n'aluwa n'amala omusajja omulala nti waliwo omusajja obayita mwanga so natema bajulizi olaba obuvumu obwo ebujjira mwanga musoke gitama mutadde mu mwanga ekyo ekibinja ekyo kijja sanga abakyoli kijja kubalya buli mwanga olava nibaga waliwo lutta maguzi muzeeyi erigwe yali omwami w'ekikandwa muzeeyi gwe yatuuza mu kubulira situula wano ombulire byoyagala biki ani mbadde nsaba oneegatteko ompe ku kibira kyo omutwe bagusazeeko lutta maguzi kampu gwe omanye obuvumu obulyawo gwe n'owaayo omutwe ne basalako ku lwa Museveni lutta maguzi ezomeka nabawo omusajja omulala yali mu nsi ki Mundurani waliwo omusajja ma Mundurani yali buba mu Tanzania baliwo Mundurani yali naye mulwanyi nnyo eyo Mundurani munaye nga bagamba kyekireka Tanzania ekyo kyali kye Tanzania Mundurani kubanga bandigambye nti waliwo kampu gye bayita Frelimo wagiwulirako naye nga bagendayo Mozambique wagiwulirako eruwero kati lwaki beerabira Frelimo kubanga osangayo yali yafulonasa yakoma kati ndoza kampo oziwulira tujja kati bakomanda babalonze bakasaka ekitema masanga ekigundi kyande agamaanyi agalaga obuvumu Afrika wano nti gita musoke gakozesebwa kati bine bya black bomba biki ebyo byali bya Kyalugonza yeyaga black bomba vumbula naye n'atumba ezize mutaleka koza vumbula bavumbula ebyo byabo kati ne Kayiira naye yali mulwanyi naye n'akola ebibye naye nga era naye so byali by'amaanyi nga bagamba nti White Horse ng'omanya muliro bwe bagamba nti World G's eyo naye muliro bwe bagamba nti ground simanyi biki GGF naye muliro bwe bagamba nti Agana nakyo kinawe kyava tekyajja buzi Agana nakyo bobonoonyereza wano kye bayita Agana ezo nazo kampu ziri Rangers Pansa biki UFM kakati ebyo ne bibeereyo kakati tujja bakoze likutume tukubye kubya abasajja emyaka gitambula Barracks zikubiddwa hoyi mama sindi birembo wa kabamba wano kugamba olaba nti strength segende ekola ki erinnya kakati tukakirina mu 5 muzeeyi agamba kyali kukuba kabamba eyasembayo basale bagenze bafande kagezi kakati ku mayini Gaddafi ziyatuwa Gaddafi yeka yatuyamba mu nsikaawo ne Tanzania yetwayo ku mundu ziyatuwayo olira ensezi mayini 10 ze bali batuwadde nga tusigaza mayini eji kati mayini ene bagamba misoni muddeyo naye kabamba awatulema luli mulabe nti amuleeyo ye muzeeyi yali amanyi nti ekabamba waliwo emmundu engeri yali Minister of Defense ng'agamba ekabamba waliwo emmundu zetwatutereseeyo anga defense ye yali amanyi bwe bitambula zava Tanzania zava oliwo byenawulira ezekabamba simanye ne baziwowamu ne bazitwala anti baali nga bawamba amini waliwo emmundu ze baali batereseeyo waliwo ze baali batereseeyo nga zisigaddeyo nga bawamba amini nga gyeziri ngera amula bwebeera kati ye muzeeyi nga akonfami nga tebazijjangayo gyeziri olira kubanga munda muno mwennyini mu magye ga Obote ne Lutwa mwali mu ba coordinator gwokimanyi nti mu nsiko twafunangako amafuta nga gava mu magye ga Obote kati loza Juma Seiko yandibadde awo abali ba coordinator yali musirikale Obote otema wanyi abantu bambadde era nka wano naye nga bambala bamanyi bali basirikale eri bali badira magulu aga ngakole eno dabo ki standard mu luzungu weboogera migulu 2 olinye ku Nomani Zilandi omugulu gumu uli Kenya ogumu guli Uganda kati bagamba nti gita musoke huyo ngira bwenti anti abamu we basurvivingira abo botema babo bagundi babo balaba ba Sejjuma Seiko nayenga omuntu wakutegera bakusalako mutwe oyira
sebo munsonga tufuna amafuta ababbi amasasi bagabba ne baweereza bakoze era nga bwomanyi kubanga balaba nti NRA bwe neetuuka wano fe tunaalagawa so bade kuzikoyi akati kabamba bwe mala okuwambibwa bagenda bulungi bakola bulungi baje mundu kumpi 7 kwegamba olaba nti tuwaze good what progress kati ne bakomawo bwe bakomawo muze yali amaje bagakunganye gonna gali wamu gonna ne gavaayo gonna ne tukola kati general foreign amaje gonna camps zonna muze n'alaba nti kati engeri gundi waliwo confusion yali eze mu government lutwa wambyani amini kati ate bagamba abacholi abalango babadde beyagala kati abacholi bali muki mu power kakati ate Museveni gundi lutwa yagamba ebibinja byonna biveeyo bije tuteese tukole government bankwanga balabikako bakayira balabikako Museveni yagamba nzaba abacholi abo serinyayo tujja gena mu pistol tujja kuteesa bichi kati eri ya forminga ebibinja ezibadde camps lutta nkuluma bichi bifuuka ebibinja holiday Abudu Nasa eva mu 7s ya Charigonza yo yasigalamu yaga Charigonza 7s holiday kati batali okupanga lutta bichi bibamitanga okutema atema okusinzira mani pabo yali yenkana tupanga ebibinja bino ekibinja kisoka first battalion tuchiwani Pecos kuteesa ekibinja ekyokubisatu yakola mu odd number kati olaba je tuva twatandikaye mu UFF biyo PRA simaye bichi n'engoloza abantu benkala tebekubaira bibiri emundu zine zikuba enkima zezabayeke amuchi ali batono esala ngokwa ojikwatako nno sebo ajikutte nawo omwegomba alina kuba sini noga afande likakwatireko naye ngokwata mbukwasi situlambu situzi ajikwata nogoma n'agoma sibe bino byora bikuma ebikuma ndaba kugundi kuno kuma maduka naye walinga ajikutte omwegomba alaba afande gundi abafande setimba zino zetulaba ku maduka masasi mukagana olidde kiraba kakati aina wuzigani olabanga alaba Katonda wuzigani ebiseera ebi akamundu ga bakakola katya kakati nakwa ina emizannyo gyako aina baleta afande gundi afande Rwejema aina baleta kugangula bya drango laba Katonda okay ne waliwo twatuka tulabanga bijanjalo nawe kakati ngaziweze nzijita nani yake mundu mukaga bruneti 30 ina mzee yamala gamba naye muzee ebintu binamwamula muzee yo nenga bansigaze Kenya nene ngambe bajja kunkwata nabyo byonna byo mutwale nenga emundu yange yannuma kubanga najijja nze najijira ku road block banzi Museveni tambanga ko mundu ye emundu zonna zenkubye maje ga Museveni zange ku front nengama njagala eno utegeeza kinti zizo nze nazefunira ze ku musayi ku balebo kati mini muzayi yali agabye ko mini nti yo twala masase 15 wa charging mini yali mundu jabajje gobot twazijja na mukola nenzija wali mu kibira nenje pandika nganda bangisobola ya chain ne manyeno yentasa ninkuba mini paka Rwanda olidde kakati yabapanga ebibinja Sadi ne bajwa Lumumba Patrick Mugenzi Pekosi Mugenzi Freddy Mugisa Mugenzi bibinja ebyo mwaka kigwe tugera 85 mwezi gwomusango okay ngano kuwamba tekunaba anti tujja kuwambe tunya kuwamba na battalion zingeje ati jeri aba yeka likoze ebibinja reformingidwa lietereza ati tukoze 5 battalion bajiwadde Kashaka Steven is now Major General ba Brigadier Major General kati Kasaka bajimujirako Lwengo ekibinja kirweddawo kigenda ku attackinga Katonga yagenze enswera asokanyo kumata muzeyi abuuza where is Kasaka nti se arayi nti oba yazo kusesa arayi Kasaka alabikako agenze wakane ready muzeyi arayi muzeyi mumuronde bamusange yo ngali kumatanywa muzeyi namuleta we Kasaka kati nti ojo amajogalesa majiga advance ngagenda Katonga we chini ya ulinzi Kasirinji take pause Kasirinji afunya amadaraka au Kasirinji azimbye unit commander paka kuwamba okay kakati ekyo musanvu
ye omanyi omunyoro Kamando Abdul Nasser Musgundi Charigonza Matayo 9th Battalion Julius Chande nga bakomanda bali awo naye nga nabo bambi tebamanyi alabirawo Kihande sa asitukana mwawo kufuna ekibinja battalion 11th Battalion eyo kijja kuba kibinja kya 11 8 Sefali Foronasa ayingiddo wali na ayingira Satinis nani kijenga hapa haraka nani Ivan Kolesa sa Komando Foronasa ndozo olaba ndaba Foronasa ekyaliwo ngiraba mweri ddala kati ebibinja byasoka na ateekawo na wa task kino kiyita wano 11th Western Axis wabibi yote nalweyiso yote jimu mwezi suji Rwamirama nani no yote wagonjwa yote mukirao mugende mutambule myezi nakwa mbadde myezi gumu kutuka 40 mugende mukube muhoti na majegana bakulaga kubo nti munakamata hapo ngolooza mugendawo nakwa 5 muli mukubo mutambula nalweyiso ndabata byogerako ojo bimubuze naye watambulira nalweyiso watambula otya otuuke ekasunga nyanja yere baliya muogo gote waliya yataba gote waliya gwali oliaki abigamba abinyumye kuba binyumye tetiki bakweka banyumiza abantu kakati abo bayiseyo first otapita hapa ojatambula boat ne boat order of march sadi ojatambula boat ne boat 7th ojja kuita boat ne boat gwegenda boat deployment zuwedde plan ya kuamba Kampala naye sikuva Luweero tujje Matugga tujje Kawanda ambo tujja kuwamba sibe babikola ekintu omala kujizingazinga ne bwo fumba mmere otandika nache kuwata yoza mizingonyo kutema mu nnimiro bichi nokola bulungi discipline atotandika na kiro wale woko ila discipline no weta ku magulu no tekwa na akalagala no wata no wagula ina yoba ne process yokulya nayo mpanvu kakati ne government bwetu kati tujja okwata Kampala mu bibinja tetwina na kintu kyekimu kyali ulikidwako nti brigade okujjako brigade yali mu nsiko ya mobile eyarwejema Charigonza bagundi abo brigade kitegeezaaje cyane bade ebibinja bisatu ne babigatta wamu nga missoni yakyo kola mulimu ogwo kwegamba ebeera y'amaanyi webaga nti mujje omuvulogo mugujjawo ne mugukulawo mpologoma mwali temunakirowooza nako tekiriwo katere mobile jowira nti yakola nnyo mu nsiko nti Salimu Saini Rwejima bayina mobile brigade ya NRA webaga kulumba nakasajja n'ekiyenje n'ekikuna ki webaga nti brigade yagenze Katagwe yagenze nga kyegenda okukola kyekyo baga mobile yani nti Rwejima baga abakanywa musaya awo tewali awona kati omuntu atagalira ng'omwo bakasirivu bulaka bomba Charigonza oyo tomuwona kyovula babulwa mu Charigonza wali avuga nye mu nsikawo oli Charigonza abasajja ba amini abo yagambye nze nasoma terrorism ogwange gwakutta kati gwokola certificate yange yino 22 kilo asoma terrorism ya training wa oba yasoma kozi amini regime bo bagenda ne basoma kati nze nkulaga bulazi nti anje sebo ndi boxer ngenda kompola professional nja kukuba awabi bile bya zebula akati gwe ngenda kompola ne kati zigambye sebo I'm trying to kill I'm a terrorism what do you want kati kitegeeza omanyi terrorism mulimu komando mulimu bichi kati nze ngira bugizi musajja amuse badde musajja amugize bwati ndaba wano omukyayina lumu yakisanga oli namusika kesimu yakwata musajja bwati mukono na pa agumenyemu kakamba kati ebyo terrorism abasajja abasomeye mu nsize bwe bibayiga oba oyine mundu oba toyine bamutuma ku mission nga ina pistage oba pistage ye yamayibwa nazikwata bwati na divide na diving bwati bwe kinacho kama ngunyu bwati na kulowa obuntu nakubana nekubana nalaba wali abasajja ba minenga bino bye mukola nti mwe muri ba scout nemuga tuli ba scout zena eke yange ngamba mu scout kube chasi ku mutwe
naye nange natya omusajja n'agamba mbu ffe tuli ba scout n'agamba ffe twali ba Sameja n'ogenda ku course ya komando Israeli n'ova Israeli nga bamaze okukugolola bakugolola nga pass bodda wano n'amini alina okukakasa akulabeko abavudde Israeli we yaveyi nti baabo bagenda bameka 12 muzee n'agamba from now to you are captains ku Sameja kolokolo naye nga bava mu nsiko nakati okyali kolokolo byakana kakati tuwambye Kampala bwe tuwamba Kampala baita nga tonawamba Kampala Sameja eyo ddaala eryo ova kukyukudda ku ddaala eryo ndaba abantu abali ova ku sergeant ebintu bino ova ku sergeant bw'ova ku sergeant nodda ku staff sergeant staff sergeant wagibeerangako nnyo kubanga oba administrator mu magye olaba sergeant wano nga waliwo akanyonyi oba staff sergeant lanka nene nnyo mu magye naye amagye gaffe gano tegaconsidali kyovulaba kinsanyusiza okulaba nti bayingidde mu establishment kubanga ekyo nakikolako dda nenkola ne propose wafaane Kayihura nga njagala buli kyenkola kibaye wa muzeeyi I'm going to find out amagye galina kuba gati kubanga ebitabo weebiri NRA establishment weeri entugitta netukola UPDF kati no gwe mukulu Kisubi ndabira wano UPDF structure okugikola nalimu inze ngani on behalf of General Kayihura yalina okubeeramu n'akuba essimu ng'ali ku disarmament n'agamba let Gita attend for me sebo nali munene Gita mbererewo nze nali mu net ya kazini lakala nakibasi chief of staff ne Kayihura bantu aba nga ndi munene ate nga nzikirira otambula wonna mu magye ga Uganda whenever there is a problem I go there research nkola gwange nze nenvaawo nobisanga nga biri mu maaso ga president